ne bamulabula Edminion ne wakutte wayenfu ekisooka kituufu Muganda ate mwatubagazaako nenze bulijjo mbagamba abantu bukojja waffe bamanyiwo ne watankudde Muganda wange gontamanyi anti ogamba Makindye mwosiiba njagala okomodde mu Makindye ogenda mumugwako munoonyereze ogenda mu Makindye ku military obubuuze nti Muganda wabuzidde omuyani she's looking for you two nze manyi siwagera abantu basiba naye wagambye maama we nti maama we yatta taata wange which is fine kati yanyize nnyo nosinga ate kirungi wamwogeddeko mumanyi nsobola nokuwa ranka ye kaakati naawe mpuliriza nze naleese ebbaluwa si yakusiba bagiyita demand notice sawa mako owulire wagamba nga tuli ku TV nti wendeeta empapula nga nasoma $5,000,000 bweneeta visa nga mulimu visa za Europe $3,000,000 baloya bange bagikoze bamudde bali wali bagikoze bulungi nnyo ne bagireta naye twagenza okunoonya nga bakutemezaako dduse kati mpuliza Edminion woddire Uganda ogenda kusanga ebbaluwa ku airport that is 1 2 tulagirire we tugiteeka wonna kubanga kati ekooti yatukkiriza tulina ogikusindika ku WhatsApp twagenze tusaba kodi ne bagamba no ne batuwa olukusa tuzikusindike ku WhatsApp ndi mu kunoonya namba yo sebo mpe millioni zange 10 I attached my academic papers I attached my visas zonna nasitaddemu nali mbadde Switzerland Belgium France Australia ne nkuteekeramu n'ez'ensuubo nga gwe ze wagambye zonna za nsuubo that is 1 2 kati njagala millioni zange 10 kubanga woyogera ekintu mu gundi ku TV wa publicly n'ogamba bakola kino nkuwa kino kati gwa kyogera kakati ezo 10 nzagala however wayogedde ku mukulu wange wakutta waye myufu eyakuwadde olugamba akuwa ennamba ye otherwise Edminion wotondera mukulu wange kubanga oli maama we wagambye nti maama wange ye yatta taata wange naye kati Edi kankubulire do some research obola nagamba era ngamba isima go president wa blogger tell people to research genda empigi obuuze taata wange bali bamukazaako erinnya bogus nga tayagala nga wokola ekintu ekyebusula ga bogus woyambala obyaga bogus eri akulembera post office yempigi golooza nti twali banaku wagambye nti twali banaku nnyo genda empambire bakulage estate ya taata wange tata wange jajja wange yali nsubuga nga mukwano gwa jajja wa Bobweni gwe bayita Walakira two rich people be bali mu Mpigi district two rich people tata wange yali akulembera post office ye Mpigi kakati obunaku bwavaawa wagambye nga simanyi tata wange kati gwe nkuddemu ki ongamba otya nti kati ongamba otya nti nga simanyi tata wange second wagambye oba biki maama wange gwayogeddeko mbu yatta tata wange do research genda Mpigi bagambe tata wange yafa atya obagende wasala omugambe ate wa nze bulijjo mbagamba maama wange yali bw'ati ayimiridde Mpigi Museveni najja n'agamba Abaganda nti mujoyininga olutalo ng'aleese kabaka wa Buganda yali akyali Ssaabalangira ng'atudde wali n'agamba Museveni nti we tuwangula abagenda okufuuka abakulembeze ba Uganda be bano yasonga mu kabaka maama waffe atugamba we yajoyininga olutalo tebirenko mujasi w'Obote simple genda woba oyagala ne gundi kweri ne sente z'abantu lwanako you do research era yakuwadde nkwewuunya n'okwewuunya naye ekirungi wayogedde ku maama wange tulina mukulu waffe kituufu wagambye mbu simanya high ranking no problem akulinze mu Makindye otherwise genda ku military barracks ye Makindye obugambe Muganda wa wisdom njagala kumwetondera lekawe ebbaluwa bw'otookikole kweze endwadde zoyina ezisuka mu 7 otuusa okulwa okufa nga tonnatuusa Fulupiga yatugambye endwadde omanyise yasoose yasoose n'amugamba nti omira ddagala naddako nti naate kumanya gwe oli bubi n'obudomola naddako n'atugamba nti oyina eziku bannange Fulupiga nkunoonya kukugulira nkoko muntu omwoyo Fulupiga naddamu n'atugamba nti amalusu go simanyi ndwadde za Fulupiga yatunnyonnyodde n'enzikiriza Mezaya n'omuta era nze desire simanyi biki yegwani Edminion nategedde yakoze akayimba zina maanyi ga mugongo naga goli maanyi ga mugongo anti kati bye byalina okwogera kubanga ku myaka gye yagambye wasa tubumwenda natidde n'okutya kankubulira ekintu kimu wava Kalangalo ng'otambuza bigere n'ojja e Kampala okumanya oli wa kisaani ate n'ogenda ku media etasasula lwaki toyimbe maanyi ga mugongo ekyokubiri ku baana abakola evoko wano ng'oyimbira mu autotune Sweden aliko yo maanyi ga mugongo iba abitugambye towabiwulidde
era kyobola nebaza MC Rich yayogera mazima n'agamba nze ndi wano MC Rich naye MC Rich ba ku kasajja ku Kediminio kagenda kukuba ebisiraani teweesembeza waliwo anointing by association teweesembeza abantu baali banakuwadde batu ne mu ndowooza nga banaku. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa